Ebya omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Farida nakazibwe ssanyu jjerere bambi bibinoo mbikuleetedde. Omukyala Zari Hassan the boss lady awamu n'omukyala Zahara toto empalana bagijjeewo ensonga yeno omukyala naye Sheila Gashumba ngenda kuwa ebimutuuseeko yandibeeranga bambi bimwononekedde n'amawulire amalala mangi gonna wano Clarity Source 256 munange gwe omulungi eyakumidde ku channel nkwebaza era negamba okola kyamaanyi nnyo nnyini eddala nenkusaba gwe yakatwegatako you can subscribe like video netucommenting then netuleka tutandikira wa tutandikidde eri emagere ew'omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yessanyu limubuganye anti ekintu ky'obufuzi kirabika kiri mu family si yeka omukulembeze anti wetogera Shadrack Mbogo Kyagulanyi omwana wetu yagenze maaso n'abeera ng'ate essomero alyefuga nga nti afuuse head prefect wali ku ssomero era weesimbyewo bambi Mukama Katonda yasobodde okubeera ng'amussaako omukono n'awangula kalulu konze so much nga mu ngeri yemu n'omukyala Farida nakazibwe ekintu ky'obululu kye tuliko omukyala ono anti wetwogera bambi muwalawe naye yagenze maaso n'okwesimbawo wali eri n'agamba mami nange kankulage nti ekintu ky'obukulembeze nange mwekiri musaayi era nga wetwogera bambi Farida nakazibwe bagambye little mama did it we won bana ebitiibwa binkedde sikyali naalongo kati ndi mama head girl omanyi lwaki mama head girl anti muwalawe bambi yagenze nayesimbawo wali ku ssomero bw'asomera n'asobola okubeera nga awangula obwa head girl bambi omwana ono congs to you era ekintu kyewakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala congs mukwano bamusaayi muto bano bambi bagenze maaso n'okwefula ekintu ky'obukulembeze nga bakyagalira ddala ngeyo tuvuddeyo ewa first daughter naye tuyitiddeko bwenjogera first daughter tuba twogera first family eya his excellence President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni and first daughter bambi emikolo gyawedde era ntugamba yoga munaye katawe Mukama ateeke birungi byonna mu bufumbo bwammwe gwe n'omwagalwawo yo nga tuvuddeyo ffe abambazi abamanyi ekikulu kyekitegeeza wetwogera ku brands tubeera tutegeera kyetwogerako anti omukulu ono abantu batandise dde onoonya obugoye abantu batandise dde okugamba omukulu bw'obeera yategeeza bino ebya covid nti byatunyigiriza ne tutabeera na brand fashion awards abangi ze tumanyi nga asfaza ku mwaka guno ne date yafulumye mukwano biri byonna byagala okumanya ku brands olugoye lwasetemeka osobola kulujjawa olunaku lwafulumye era nga kutali kulonza omukulu yageze ku page n'atutegeezeza nti mwabambazi abanzikirizamu it's confirmed it's official the brand styles and fashion awards tugamba asfaza will grace Kampala this December munange n'atugamba tubeere beetegefu obona obugoye bwe mulaba obuliko brands omukulu oyo ahumza yabeera bulimu era nga tetusobola kuyina we just can't wait okubeera nga te asfaz to walking wali ku red carpet nga tugezeko ew'omukyala Zari Hassan the boss lady munange mabegako ye n'omukyala Zahara toto nga n'omala obagalira mu nnyumba emu n'obagamba mubeere wano osanga bufiififi anti nga tebeeyagala nga beerumaluma nga beekoonakona nga bwali ku social media buli omu ayagala ba socialite nga bwali ku social media buli omu ayagala laga nti I'm better than you gwe tolina kyongamba tolina nakyo nyongerako munange Mukama mulungi ababiri bano ebintu by'empalana bagambye tebirina gye bituza era ne bagamba nedda tukyaswa kikola kinene ekyokubeera nga tuwalana nze nawe tulina bela bamikwano era bambi ne basobola okubeera nga bamiitinga empalana ne bagijjawo era nga wenjogerera right now they might be the new town best friends anti kakati tolina kyobagamba when it comes to Zahara toto bw'oyogera ku mukyala Zari ogenda kumwegeneza ate nawe omukyala Zari bw'oyogera ku mukyala Zahara toto obeera oyina kyomunoonyako munange ekyo kirungi nnyo okujjawo empalana ate ne tugenda mu maaso mu bulamu yes alright nga tugenza maaso w'omukulu Rickman n'omukyala Sheila Gashumba banange ekyatuuse no twetaaga kumanya oba bodies plan byali ayogerako yatandise obyakivinga munange twabadde tuli abwo nga omukulu obufaananyi tebuntuukako nga bagamba bwo buno omukulu ng'abumpereza Rickman Rickman ate kati kano kookoze nga ngamba nedda nze bino mbikooye sikyayagala kumanya temulina kye muŋŋamba ne mugamba okola kyekyo munnaye nsaba bufumbo eyo wedding ring gye nteeka ku mwana oyo era egenza maaso n'agenda wali eri ku Twitter page n'agamba I don't care anymore ne mukubira
akasimu ne mugamba omukulu Rickman mbuulira munnaye ddala kiki ekigenda maaso nangamba nedda nze bannaye tombuuza gwe Mrs Clarity omanyi gwe naawe ebintu by'okunfulumyako sibyagala nanga sigenda kufulumya sooka mbuulire gwe n'omukyala Sheila obadde wakafulumya nene akayimba aka enjoyment ng'omukyala Sheila bannaye nga enjoyinga akayimba ako TikTok ye yonna kujjuddeko enjoyment era ne mabegako mbalabye mukola ka video nti ye tubadde tubikola naye munnaye ebintu byakyuse nze n'omukyala Sheila nze bannaye musoke mutulege era engagement eno gye mulabye yaddala nze omukyala ono ate na propose nze omunaye tumugamba bannaye tubulireko ddala kino lwaki wabadde okikola omukyala nga mubadde bulungi n'omukyala Sheila nti nze nedda temumbuuzabuuza gabuuzo mmwe aba Clarity namugamba nedda ze segenda bifulumya nangamba sisobola na bigamba bisingakawo naye nga wolaba obufaananyi obwo munnange omukulu ya proposinza eri omukyala omulala wabula ye omukyala Sheila Gashoma tannaba kubeerako kyeyayogedde ku nsonga eno naye bw'anaabeera ayogedde bambi tujja sobola okubikuwa let me hope that Sheila ekino ekintu tekigenda kubeera nga kimu affecting nga this plan mabegeko nga bwe nakuwa story munnange nagenda maaso ne nkutegeeza nti omukulu ono yali agambye agenda ku endinga Sheila Gashumba era tubadde tuyawo ne tugamba nti is there a possibility that ababiri baneeno omukulu ono bya planning abiseemu naye kansuubire nti that's not what it is era munnaye mubadde you doing a very very good couple mwetaaga mwetereze nga tukwamaliriza a happy birthday to everybody who was born today on the 1st of March munnaye a happy birthday tukwagaliza age with grace. Era munange nenkusaba ati werabira okusubscribinga okulikinga comment section ebeerawo ku kintu kyonna kyagala okumanyako we just comment it in the comment section musibe bulungi mweraba.